oli ku Bokat TV. Leero enkya Naluli. Bokat TV. Ubale kubeera ng'oli ku Bokat TV, omulabi omulungi Mira Height nkomyewo nga bulijjo. Yongera okubeera ng'osubscribinga, sharinga links. Beera ng'oyita mikwano gyo tebasubwa baagaliza ebirungi. Tokowa kubeera ng'obayinvitinga. Mu Love Doors nga program yaffe era nga leero mbaleetedde engeri abasajja bano baneekanuka abakyala leero oba omwana omuwala yenna ali eyo ngeri ki omusajja gy'ayinza okubeera nga alina kyagala naye nga takigambye. Biki abasajja bye baagala tubakolere naye nga tebasobola bikugamba. Twasazeewo wano ku Love Doors ku Bokat TV #1 YouTube channel yo Mira Height mbibaleetedde beera ng'obimanya obikolera omwagalwawo teri kuzikiza. Kakati beera ng'otegeera omwami kyayagala naye nga tagenda kikubuulira mu magezi. Ekisooka omanyi nti n'abasajja baagala nnyo surprises. I'm telling you, omusajja tagenda keera ku makya kugambe mukwano ntwalako for dinner. Munange no mukwano ngulirayo ka perfume akalungi. Tagenda kusaba bulabo. Tagenda kusaba kumutwala ku wantu walungi. Naye nga abasajja baneeno kye twazudde kiri kimu ffe tukola research waffe ne tusalawo tubeere nga sharingirako waneeno. Ba followers baffe abalungi. Surprise kintu kikulu nnyo mu mukwano ate nga abasajja bazaagala. Ogenda kukola otya? Keera ku makya omwami w'omusurprisinge. Kasitoma l'omutegeera n'omanyi omwami wange he's a perfume person. Genda onoonye ka perfume akalungi. Vumbulayo akapya akalungi akanaamusanyusa. Kategeke bulungi nnyo osobola okumufumbira emmere gy'asinga okwagala kw'olwo ng'akomyewo n'omuwa bulungi nnyo emmere n'omugamba mukwano omanyi nakuguliddeyo akantu kano ngamanyi kajja kusanyusa. Teri musajja atagenda kwagala surprise eyo. Kino kikole ojja kumbulira ekinaakivaamu. Omusajja yenna ayagala nnyo omukyala abeera nga amusurprisinga tagenda kusaba surprise naye gwe gikole. Ojja kulaba nga omwami ono musanyufu atagenda kubeera nga naye ayongera okukwagala n'okukolera ebirungi. Surprise kintu teri atakyagala. Like nga bwe kisoundinga nti surprise kijja mukanga mu mutima atabeere nga omukwano gwongera okulinnya alo tokowa beera ng'omuntu omutekamukoe love mubeere nga mukitekamuko obubadi bintu byakubeera nga tutekamu obubadi teri kuzikiza. Kakati no point endala mikwano tuyiga okusonyiwa. Tuyiga okusonyiwa bannange mikwano leero njagala mbeere nga mbayigiriza bawala bannange bakazi bannange oli eyo ne omuntu akunyiizizza nakulaga nti munaye mukwano hani nsonyiwa sweetheart nakoze ensobi naye nsonyiwa munnange tukola ensobi ffenna teri muntu atuukiridde ne oli wakkakana ku maviivi ge n'akugamba mukwano I'm sorry sonyiwa ate weerabire tobeera ng'obukaseera okyogerako muyombyemu kimu bibiri ate okomyawo biri ebyaluli ebyo tebikutwala mu maaso. Muntu oba omusonyiye weesonyiwe ebyemabega musonyiwe mu moving on. Abasajja bano baagala nnyo omuntu abeera nga abawa emirembe. Bannaye tubayige basira kwini bali eyo tebatudde bafumba obwongo abaana bali packed mu buli nsonga yonna. Bakwata bulungi abasajja babawazi surprises byendi mu bagamba wano byennyini bye bakola kati nasazewo nze emibaleetere waneeno buli omu abifuneko teri kubeera nga tuli one sided. Nammwe musobola bamaama bali ewaka oli mukyala mufumbo beera ng'obeera ku Bokat ojja kufuna ebyakayi byonna by'olina okukola mu mukwano osobola okuba ng'ogukuuma nga tegukubbowa ate nga ne munno tegumubbowa. Mwami wo musonyiwe oba alina kyakoze n'akulaga nti yeetonze musonyiwe ate bw'otamusonyiwe mukwano munaaha mugenda mu maaso. Sonyiwa munno kubanga ye wuwo. Musonyiwe ate okyerabire mubeere nga mukola ebibatwala mu maaso mukwano. Wano ku Bokat TV ffe tubabulira bitwala mu maaso gokka ate mu mukwano twagala tubeere nga tuzimba relationships z'abantu waneeno nga mutegeera ekitutwala mu maaso kye tulina okuleka ne kye tulina okukolerako. Tuyiga okubeera nga tukola ebintu abasajja bye batatusabye naye nga tulina obikola. Point ey'okusatu kino kikulu. Point ey'okusatu abasajja baagala nnyo abakyala abakozi. I repeat teri musajja atayagala mukyala amukulaakulanya. Waliwo abakyala bagamba nti omusajja wange tayagala nkole. Omusajja ampa buli kimu tayagala nkole bajja kunkwana n'ebyo byamabega mukwano eyo backwardness eyo mbi. Omukyala yenna olina okuba mu ng'olinamu kasenteko.
let's assume oli waka amasanyalaze gayaka gaweddeko ogenda kulinda omwami akome mutekeka amasanyalaze mubere mu nzikiza n'abaana olina okubanga olinamu akasente akakaaka ekikyala ng'okola baneetu yeye ebintu bingi nnyo omukyala byasobola okukola omwami ne waba tayagala okola osobola okuyiyiza waka noyiye ekyokukola kyonna tulabye ebintu bingi businesses nnyingi zesibabulire leero naye nga bingi ebyemikono ebyaki naye nga bwongo bintu byakwebereramu ng'omulembe gwe tulimu naye nga beera ng'oyiiya omwami ayagala nnyo omukyala amutwala mu maaso ne wobanga oli housewife naye ng'olina obwongo obuyiiya omwami ng'ajja kukomawo ewaka nga waguze ku curtains endala kisanyusa nnyo omusajja ono kimuzaamu amaanyi ku mutwalo gwe yakulekedde n'osevingako nnusu 1,000 at the end of the month ojja kuba olinamu emitwalo 3 ojja sobola okubanga naawe olina kye weekolerako oba kyoteeka ewaka teri musajja tayagala mukyala amutwala maaso abasajja baakowa bassekibotte bakyala twebeereremu mubeere nga mukola ebibayamba ate mubeere nga musobola okubeera nga muzimba abasajja bammwe point endala gye ngenda okwongerako physical appearance teri musajja tayagala muntu alabika bulungi ekyo tebakulya ssente bangi agenda kwefula buno abo bayaaye bamalaaya simanyanga abo basire queen babbi bubbi naye teri musajja tayagala mukyala alabika bulungi oba muwa oba tamuwa teri atayagala alabika bulungi kyova olaba balekawo abakyala baabwe waka ne bagenda ne balumba basire queen naye nga naawe omukyala ali ewaka osobola okukola ekyo sire queen kyakola kubanga olina emikono 2 olina amagulu 2 twefeeko tusobola okubeera nga tukola abasajja bye baagala naye nga tasobola kikusaba omukyala oli awo wenna olubuto olukugezeeko wagguse lukulima nnyo sire queen ali eri akeera ku zisiita apo bannange nze nsaasidde abafumba bateefaako mwefeeko kino kigenda kunsesa nnyo kubanga nze nkimanyi basajja bangi bakyagala naye nga tajja kikugamba weefeeko we shapinga omwami wagambe bannange omukyala wange kiki kyenoonya buli kyenjagala asobola okuba nga akiina tulabye abakyala bangi nga bafumbo bawaka naye nga tosobola na kumanya nti mukyala alina abaana 3, 4, 5 weefaako maintain your diet maintain your hygiene weelongooseeko obeera nga otambulira ku mutindo ebintu gye biri abakyala basi bya sente nnyingi nnyo nolabikako bulungi gulayo ka perfume kakalungi ka deodorant spray beera nga ogulayo ku bugoye obulungi obukufiitinga buli omu mu nkula ye gye yakula togamba mbunza tesobola kwambala panties ne jeans zikunyumira osobola ofunayo free dress nga kalungi mulekerawo kwambala t-shirt z'abasajja waka n'okwesiba neeti ku mitwe bannange ebyo abasajja baabikowa tajja kikugamba naye mu bwongo bwe ajja kunnyoka akomewo waka nga kyakusuubira era kyajja osanga leero mu surprising beera wanjawulo beera sireyo ewaka alabeko ku bitumbwe mukubewo akamaaso ku Boka TV Mina Height mbeera signing out teweerabira okubeera nga osubscribinga n'okusharinga links oli ku Boka TV leero enkya na luli Boka TV